Abatuuze b'e Nansana Kabumbi be batabukidde omusajja agambibwa okuba amafuta ne bamukuba okujula okumuta bamala okumukwatiriza nga abba amafuta. Mugesha bamusanze abba amafuta ga pikipiki, abatuuze kwe kumuzinduukiriza ne batandika okumukuba. Kyokka abatuuze bagamba nti bakoya ababbi ate babatwala ku poliisi nga babata nabo kwe kusalawo okubakuba. Ssentebe w'ekyalo kino Bernard Sserwadda ategeezezza nga abavubuka abatayagala kukola bwe beeyongedde mu kitundu ate nga tebaagala kukolerako ddala. Yambako mu community tuba training okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kuziyiza obuzibu bw'amateeka. Oluvannyuma abazira bamutaasizza okuttibwa ne bamuggalira mu mmotoka ya buyonjo era n'ategeeza nga bwe yali omugoba wa boodabooda kyokka omulimu ne gumuggwako naye kwe kutandika okwemakula. Oluvannyuma bamuddusiza ku poliisi y'e Nansana kyokka nga abatuuze basigadde baweera okumukolako obulabe singa baddamu okumukwatako. Tetaaga buli mubbi yenna batubba buli kaseera babatte. Akulira poliisi y'e Nansana Twala Peter ategeeza ng'obumenyi bw'amateeka bwe bugenze bweyongera mu kitundu kino naye nga poliisi ekola butaweera okulaba ng'ebulwanyisa. Kyokka akubirizza abantu okwewala okutwalira amateeka mu ngalo.